agatawulira mukama waago bw'atyo Mathias Mulumba Walukagga omusime wa Kabaka abadde meya wa Kyengera Town Council kati ayolekedde okubeera nga ayingira parliament ng'akiikirira abantu ba Busiro East ku lunaku olw'omukaaga. President w'ekibiina ki National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine yamutuma ayimbe oluyimba olukwata ku Uganda ey'enkya. Yamugamba tematema ebigenda okubeera mu Uganda ey'enkya. Omuyimbi Nakinku Honorable Walukagga njagala okusaba ssebo taliwo wano naye nkakasa gyali ampulira. Njagala kusaba ssebo manyi toyiya ne bayiya twafirwa ababasudde adisi gwe twakusigaza nkusaba okoleyo n'akayimba akakodongo kamotemeteme Uganda empyanga bwigenda okuba olaba buli mwaka ngotematema omwaka tematema Uganda empya n'abantu bewaffe nabo bakuba bamanyi. Kale bw'atyo oluvannyuma lw'omusiime wa Kabaka Mathias Mulumba Walukagga adduka ekibabu okuwulira ebigambo bya mukama we, naye olunaku lw'eggulo yasobodde okubeera nga ayolekera mu studio n'akola oluyimbo olwo. Oluyimba luno lukyali mu studio era nga agezaako okubeera nga alutematema. Wiiki eno weneegwerako lugenda kubeera nga luwedde. Yalukwatidde wali ewa Yared yakubye engoma era ntwala omukisa guno okwebaza ababadde ku lusegero lwa Mathias Mulumba Walukagga okugeza nga Lumu Najibu akoze kinene nnyo okulaba nti enteekateeka eno ebeera nga etuukirira, era nsaba nti oluyimba luno bwe lunaaba lufulumye ku platform eno mugenda lulaba ku platform ya meya ne ku platform ez'enjawulo, nsaba tugezeeko okulugoberera. Kale nno bwe gutyo programu eteekebwamu ssente ababi is a hotel and bar basangibwa wali Ensaggo bakugamba genda weesanyukire, sanyusa ku bulamu kubanga obulamu bwa kiseera. Balina ebyokunywa n'ebyendya kosa n'ebyensula. Kati biize kugamba nti buli nkomerero ya mwezi bagenda kubeerangawo ne kadongo kamu. Kale n'omwezi guno tusuubira okubeerawo ne kadongo kamu. Tulina Amas Closet for Tops and More, abo basangibwa ku Ham Shopping Grounds, edduuka liri 252 Block D. Genda weefunire ku ngoye z'abakyala ez'enjawulo. Tulina New Subs Fashions, New Subs Fashions esangibwa ku Sunset Arcade. Edduuka liri ku Sunset Arcade. Tambula ng'ova ku New Pioneer Mall odda ku Arua Park ogenda kuliyisa Wilson 1 ozeeko Health Link Pharmacy. Wova ku Health Link Pharmacy yambuka amadaala ogenda kutuukira ku New Subs Fashions. Abo balina engoye ez'abasiraamu n'abatali, ebiteeteeyi casual n'ebikula ebirala. Kati mu bitundu by'entinda gye tulina American Trends and Fashion. American Trends and Fashions balina engoye z'abakyala ez'enjawulo. Oyagala biteeteeyi, oyagala skirts, oyagala mpale ne zi jackets osobola ozisangawo. Eby'omu kisenge blanket, duvets,
masuuka nabyo weebirimwe abaagala ebyokwewunda kwosa bano abaagala okugejja n'okugoga zi supplements weeziri nammwe olabikeko nga muzungu David genda ku American Trends and Fashion weefunire ekyo kyoyagala engato n'ensawo z'abakyala byonna weebiri. Tulina Kikaya College and Vocational School basangibwa ali e Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences vocational bagitaddeko amaanyi kwosa ne IT era ne farming nayo tebagirese mabega n'olulimi oluchina twalayo omwana bamubangule. Tulina St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono ne Twinex International bali wali e Bulaga. Gwe yeetaaga zino ennyimba za kadongo kamu ntuukirira wano e Kasubi ku basooka kwa Vla Stage. Oluyimba weweesitula n'ojja nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Okay, kale kati ezo ze zimu ku moments ezabaddewo olunaku lwo Sunday wali ekyengera ku Rose Gardens. Mayor Mathias Mulumba Walukaga we yabadde nga agabula abantu be ab'ekyengera kwosa ne Busiro East. Performances ez'enjawulo zabaddewo era abayimbi kyenkana eggwanga lyonna lyabaddewo. Mubamu ku benzijjukira nzijjukiramu oweewaffe Yiga Richard Musoswangule. Yiga Richard Musoswangule yayimbye n'akayimba kaako akalulu ka Walukaga weewaawo yabuzeemu katono kubanga agamba nti engeri abadde taka practicinganga ate nga n'abakubi tebakwataganye bulungi naye nga yayimbye nga wolaba. Namba M pisemo mbalamba amagezi sigo wanjigiriza amazina kale bwe tutyo oluvannyuma abayimbi ab'enjawulo twalabayo ba Bone Kalanzi bazze ne basanyusa azannya n'okosa n'okuzina. Njuba Jamiru namulabyeko Haji Kazibwe Kapo nalengeddeko omusumba Mamuli Katumba nalengeddeko Amiuse Ngendo abo bonna babaddeyo kwosa ne bali abagwa mu bintu mu bika ebirala ba Dax Kateo babaddeyo ne Kabwejjumbira Mathias Mulumba Walukaga meya omusiime MP asulirira naye yasanyusiza abantu be era yabakakasiza n'abalekera n'omusika ye gwagamba nti yoyo kubanga naye tujjukira nti omugenzi Livingstone Kasozi yamulaga abantu nti ono gwe mbalekedde ng'omusika kati naye alina omukyala owa National Unity Platform gwe yalekedde abantu bakyengera ye alumbe Busiro East. Ebigambo bingi ebiva mu bakulu ku nsonga za Mathias Mulumba Walukaga naye Mathias naawe oyogeza nnyo abantu wandibaddemu omutima gw'ekisa lwaki tebagambamu nti nsooke mbalekemu asimanyi essanyu lye bayinza okubeerako naye tulumbe abantu b'e Busiro banayite mutuswaza guno gwe mukisa gwaffe ogw'okubeera nga tulaga nti kadongo kamu tutegeera bingi ebitambula mu nsi. Ku kamera nkoze ne Didi yabadde ku kamera nze olwo nembeera wano. Kale oluyimba olwa Mathias Mulumba Walukaga Uganda empya we lutuukira ngenda kubanga ndubatuusaako luli mu ffumbiro luli mu kufumbibwa mubeere bulungi mwera. New Subs Fashions tukutuusa kabiteeteeyi.
Yino Chikaya College School. Essomero lyagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Essomero lya B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi.